Omanya ddi nti lubaale tayagala oyambala enkunamyo? Era omulubaale yandiyambadde atya? Oba omuntu aliko empewo? Omuntu aliko empewo tasaanidde kweswaza wadde okweweebuula okusinziira ku myoyo egiba gikutuddeko. Omuntu yenna yenna aliko empewo ng'akola ebikolwa ebitajjansa, oluusi kwe kubonaabona okutuuse mu bantu. Omwana waba akula awaka alina bw'akula ayambala, ate omwana bw'atandika okwesalirawo, oluusi afunye obulimulimu eyo alina ofiisi gy'akola, n'atandika okwambalira ddala ebimpi, kagoye kampi ate kaliko siriiti, entumbwe zonna mugaba, bisambi biki byonna n'ebibeera byonna nga bitwalira bweru. Abaana bagunjizaawo omuze gw'okwambala zireegingi, obuntu obw'enjawulo obutajjansa. Ebyo nno bituviiriddeko emyoyo okunyiiga era ne tugaba n'ekikolimo n'emirimu ne gifa, buli kimu ne kifa n'obufumbo ne bufa, kubanga edda omwana omuwala alina bwe yayambalanga. Akati bw'oba munnampewo ng'okimanyi nti oliko lubaale, wandiyambadde otya? Akati njala tuulize obubaka bw'omukyala ono eyeddira enkima era nga muzzukulu wa Mugema era nga mukyala munyolo. Agambye nti yabadde alina waali ng'alina abakyala baali nabo nga bawerako. Akati yabadde ne mutoowe, mukazi gwe ogambye nti obadde ne mutoowo, kati ne zireetwa omukyala oyo ndozadde musomesa. Ogambye nti najja n'abakuba akaama n'abagamba nti bannakibiina mwe be ngenda okusookerako. Kyokka mwadde mwetegeka nga balina gye mulaga. Omukyala bwe yayimiridde mu maaso g'ekibiina n'agamba nti abambadde ebimpi sigenda kutambula nabo, oba abambadde obubi. Kati n'abaakawo gwe yayiseeyo mu kiraasi omwo ng'ayambadde sikaati ya bbulu naye nga mpanvu, n'agamba nti ate waakiri ŋŋendako n'ono. Akati bwe yamaze okugamba nti abambadde obubi oba abambadde ebimpi sigenda nabo, nammwe kwe kwekebera. Mutoowo yasangiddwa ayambadde empale, era amangu ago Mutoowo n'afuna engeri y'ekitengi bwe mwazze ewaka okukebera mu ngoye ze, n'afuna engeri y'ekitengi kye yayambadde. Ekitengi kyabaddeko ekitulinga era n'empale erabika. Ko ggwe n'omugamba nti mu nsawo yange ninamu engoye, togenda kugenderamu olwo, ŋŋenda kukuwa ku zimu ku ngoye ze nnina. Akati ekirooto kino mu kweyongerayo mu maaso, oyina w'olabidde nga babaleetedde esweta, esweta zibadde za bbulu. Obubaka buno bwonna nambugasse zibadde audios 3. Kaakati nze byenzigyeemu kambikuwe. Nnyabo mulina gye mulaga, gyera gye mweteekeddeteekedde era mumaze okupaakinga ensawo zammwe. Okwo kugenda kwezuula ezo ntabaalo. Okitegedde? Kugenda kwezuula ezo ntabaalo. Okitegedde? Ezo ntabaalo. Omuntu agenda okutabaala yandiyambadde atya? Omuntu agenda okutabaala nga mukyala yandibadde ayambala bulungi nnyo gomesi. Bw'oba tolina gomesi, ekiteteeyi ekiwanvu oba sikaati empanvu ng'omuntu omukulu. Ekirala, jaketi oba esweta etegeeza lubugo lwa jjajjaawo, oba mucwezi kikooyi oba omusanana, ye sweta. Esweta oba jaketi ekola mulimu ki? Nti ewonya mpewo. Empewo mu lubaale eba yaki? Nti eba ya mizimu. Omuzimu bw'oba ogwambaza nga gukaba obutiti n'empewo baguwaaki? Nti lubugo. Bw'oba mucwezi kikooyi. Kwe kubikka omuzimu. Kati ensonga lwaki oloota esweta? Esweta ewonya mpewo, naye esweta bagamba ki? Okitegedde? Omukyala bw'azazze n'amasweta, esweta zibadde za bbulu, ndowooza nga ziriko n'obutogi obweru. Kyeki? Nti okuteerawo jjajjaawo olubugo lwe lugenda okubbulula ebirala ye langi eya bbulu. Okitegedde? Okuteekawo olubugo lwa jjajjaawo n'omubikkako olubugo lwe lukola ekitundu ky'okubbulula, ye langi eya bbulu gye baleetedde ku masweta ago. Nti okubbulula ensonga z'abajjajjammwe okuziggya mu kizikiza okuzizza mu kitangaala ke kabonero akakatogi akeeru. Okitegedde?
mu mbeera bw'etyo ekiteeteeyi oba ekitengi muto wo kyataddeko z'ensonga ezikulaga nti ensonga zo zeetaaga okuddaabiriza. Kyekiteeteeyi muto wo kyataddeko nga n'empale erabika, ekitegeeza nti obwannaalongo bwo buli yegeyege. Era okusinziira ku bubaka buno n'omukazi tasobola kufumbirwa, era bw'aba nga afunye omusajja basobola okwezaalamu abaana nga 2 ne baawukana oba 3. Ono omukyala ye muntu asobola okufuna omusajja ne bafumbirigano emyaka 4 ne baawukana. Ono kizibu okuba n'obufumbo bw'enkalakkalira ng'ensonga ze ziri bwe zityo. Ekiteeteeyi yeggwe, empale yeggwe. Ekiteeteeyi kye kiraga obw'omuntu, empale yeraga obuyinza bw'omukazi, empale ey'omunda. Kati ekiteeteeyi kiriko ekituli. Ekituli ekyo kitegeeza nti obwannaalongo bwo bwetaaga kuddaabiriza, kutereeza. Kitegeeza kyekituli kino ekiri ku kiteeteeyi. Ekiteeteeyi kiraga omuntu, ekituli kiraga eby'omunda. Gwe okitegedde eby'omunda, obuyinza bwo bwetaaga kukoleera. Ekituli kibadde kikola alo, ekituli kikusongera, ekituli mweso. Kiri ku ki? Nti kiri ku kiteeteeyi. Muto oyo omuyeggwe era mukulu oyo omuyeggwe baatula kitundu kya muzimu. Akati obwannaalongo bwo tebujjudde. Kyekiteeteeyi ekiriko ekituli nga kiraga empale munda. Empale munda bakusongera nti longoosa obwannaalongo bwo otereze obuyinza. Y'empale. Lwaki empale eraga obuyinza? Nti empale yeebisse ku busolo. Obusolo bw'omukazi bwe bwatula ekitundu ky'obukazi. Eno yonna waggulu frame just body. Wabula ekintu kye bayita omukazi kiri wali mu magulu. Akati empale ebisse ekintu kye bayita omukazi kye kisangibwa wali mu magulu wakati wansinsi, makkatikkati oba bagayita masekkati. Akati y'empale eyo. Kati ekituli kino kisonga ku mpale. Bakugamba nti longoosa obwannaalongo bwo. Kyekituli kino ekiri ku kiteeteeyi. Ekiteeteeyi kye kiraga ggwe. Okitegedde? Oli muto wa yatula ekintu kimu ggwe, ne mukulu wa yatula ekintu kimu ggwe. Bakugamba nga yakugamba omweso gusonga ku ggwe. Gw'obeera ku bbali ng'alaba firimu naye nga bagamba ggwe. Okutereeza ekyo weetereeze. Gwe muntu asobola okugenda mu maka g'omusajja ng'okola entondo, kasunguyira, kweronda biki, ova kantu katono nnyo n'oyomba era amaka gaterega kuleme, kumbe waliwo omwoyo gukulwanyisa. Akati bano abakazi bwamala okulemwa obufumbo atandika kwagala ono n'oli ng'era asuubira nti buli ajja mu maaso ge mutuufu. Ekivaamu bw'agenda yeeyongera okukula, agenda okulaba nga motto abasajja bonna abuliddwamu owuwe. Bonna kati ono teri musajja ayinza kwogera mazima n'agatuukiriza mu maaso g'ono. Omusajja ne bwe yeewoomereza mu maaso g'ono, ekiba kiraga mu maaso nti omusajja oyo oluvannyuma ajja kuba mulimba. Kizibu okufuna omusajja ayogera amazima. Saate mu ntandikwa nga beekwana abasajja babeera ku mazima, naye alabira ku bintu kwefuula, okumwefuukira. Olw'ebbanja ly'alina ly'atambula nalyo, obwannaalongo bw'ono bwetaaga kutereeza oba okuddaabiriza. Ekitundutundu nti nga tweteekera tulinga abagenda e Bulaaya, kitundutundu ekikugamba okufuluma w'oli. Okufuluma w'oli jjajjaawo amaze okweteekateeka, kubanga ogambye nti nga n'ensawo zonna tumaze okupaakinga. Wabula mu nsawo mbadde mupaakinzemu obugoye obumpi okusinziira ku mutoowo. Empale empanvu zino oba legging oba biki mbadde mumaze okupaakinga ensawo, mulina gye mulaga era nga mumaze okweteekateeka. Okitegedde? Akati kyekitundutundu ekikulaga nti enneeyisa zo gwe mukazi gwe, enneeyisa zo lubalagamba nti nga tuli mu kweteekerateekera olugendo olujja. Bino ne bino ne bino bikomye. Bw'oba wayambala ku mpale giveeko. Bw'oba mu ngoye zo mulimu engoye ennyimpi ziwummuze. Tandika okwambala engoye empanvu, ebiteeteeyi maxi, sikaati ezikoma wansi ku bukongovule. Okitegedde? Otandika okweyisa ng'omuntu omukulu. Oteeka oba okuba ng'otuddeko omuzimu ng'ewammwe gwali mukulu, oba abamu ku bassenga ba kitaawo, oba abamu ku bajjajjammwe abaali n'obuyinza olubusi nga baasikako n'okusikira ku bantu ab'enjawulo. Kati ng'otuddeko emyoyo emikulu, kati ng'ate emyoyo egyo gyakulonda gitudde ku ggwe. Kati nga buli oyambala ebimpi bagamba bwetti si bwe twayambalanga. Kati bagamba nti okweteekateeka kuwedde, era ono omukazi
bw'aba akyamanyi nti alinayo ebiseera by'okukola, ebiseera by'okubeera mu bintu by'ensi, musaasidde kubanga bambi byalose tabimanyi. Okubeera nti mumaze n'okupaakinga mugenda bweru, kabonero akakulaga nti mb'omwoyo emyoyo gimaze okwetoloola, gimaze okusalako. Okitegedde so ate towalirizanga nti nkyakola ate kannyongereyo ebbanga. Muwe ekitiibwa obubaka bwe mufuna. Bwogera ki? Bubadde bugamba ki? Jjamu amakulu. Bw'aba babukutaputidde oggyemu ki? Osazeewo ki? Bw'olootanga ng'omaze okupaakinga mulina gye mulaga, bakuggisizaamu engoye ennyimpi, bagambye nze sigenda na bambala bimpi, ayagala okugenda nange yambala biwanvu. Okitegedde? Kabonero akakulaga nti obudde bw'olimu bwakugenda kutereza lubaali, kugenda kwenoonya kutabaala, onoonye ebifo byonna by'omanyi, oba omusawo gy'omanyi, oba kino oba lusozi oba lubiri, gambe nti ngenze kukola lubaale kati nsazeewo, ate tekirimu na kusalawo, oledde emyoyo gyakusazeeko. Bwe buno obubaka naye gikulabudde. Engoye ze ennyimpi zonna tereka oba gaba, kuba tugenda kuddamu zambala, oliko omwoyo gutazaagala. Empale z'obadde oyambala tereka oba gaba, ogenda olongoose ensonga z'abajjajjaabo. Okitegedde? Weewaawo yenze Omulangira Jjuuko Munnabuddu.